salatul witri baba tegeeza salatul layli baba tegeeza salatul tarawih. Salatul witri kitegeeza eswala kigambo kyemba nkozesa esaalibwanga yansobi kigambo kye kituukiraawo al witri yensuusuuba tukozesa ekyo eyitibwa salatul witri kubanga yansuusuuba esaalibwa mu lakasatu 5 7 9 11 tubaseeza kyekigifuula salatu al witri kubanga yansuusuuba lyerinnya eryokubiri. Erinnya eryokusatu osobola okugiyita salatu tarawihu eswala eya tarawiya. Ekigambo tarawihu kitegeeza okubeera nga tusaala nga kitegeeza kuwummula tusaala tuwummula ensonga lwaki eyitibwa salatu at-tarawih. Tuyifembi tuyina erinnya eryokuna bagiyita salatu tahajjud. Wowulirira nga boogera ku swala eyo nti salatu tahajjudi gye baba bategeeza. Lwaki eyitibwa erinnya eryo? Basiraamu ebigambo ebyo biwanvu naye ngenda kubiisa mu bufunze obwakadde. Eyitibwa salatu tahajjudi kubanga tusooka ebiseera ebimu tusooka kwebakako ne tuzuuka ne tukola tutya ne tugisaala. Yensonga lwaki eyitibwa salatu at-tahajjud. Tusooka kwebaka then ne tusisimuka ne tukola ki ne tugisaala. Then erinnya lye ngenda okusembyayo eyitibwa qiyamu ramadan. Eyitibwa etya? Qiyamu ramadan. Wowulira nga boogera ku linnya eryo baba bategeeza salatu layli salatu tarawih. Lwaki yaweebwa qiyamu ramadan? Kubanga tuyimirira ekiro ne tukola ki ne tugisaala. Sheikh omu atunnyala n'atugamba nti i'lamu basiraamu tumanye anna tarawih mazime swala gye bayita tarawih wa qiyamu ramadan ne swala eyitibwa qiyamu ramadan wa salatu layli ne salatu layli wa salatu tahajjud ne tahajjud ibaratun an shay'in wahida. Byonna bitegeeze swala etya? Tuteekeddwa okukimanya nti ago gonna amannya ge twogeddeko gonna gategeeze swala etya? Gakyukakyuka kusinziira mu budde okusinziira mu season. Kati nga bwe tugenda mu ramadan neyitibwa salati at-tarawih. Bwebeera mu kaseera aka bulijjo ne tugiyita amannya agaki? Esobola okubeera nga etuumibwa al-layli at-tahajjudu qiyamu ramadan nga bwe tugalabye. Naye ekiyitibwa at-tarawih kubanga season eno gye tulimu season yaki? Ya ramadan. Natugamba nti walaysa at-tahajjud fi ramadan, tewaliyo at-tahajjud mu ramadan ghayru at-tarawih. Etali ki? Tubaseeza awo gonna mannya naye nga gayitibwa eswala etya? Emu. li'annahu kubanga lam yathbitu min riwayati sahiha, tekirabikangako mu riwaya entuufu wala saghiran wadde nafu anna nabiyyi nti mazima nabbi sallu fi layalin yasaala mu kiro kimu as-salatu tarawih nasala salatu tarawih ate nasala salatu layli. Tekyalabwako mu kiro nga nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama eswala ezo azisadde nga azisadde mu kiro kitya? Kiraga nti ago gonna mannya ge tulabye gayitibwa eswala etya? Eswala emu. Insha Allah katulabe fadhuru salatu layli ebyo obumu ku bulungi bw'eswala yaki? Ey'ekiro. Eswala y'ekiro eyina ebirungi bingi naye olwakadde ngenda kwogerako nga 6 byokka, 2 nga 10 ebirungi bye tufuna ng'omuntu asaddeko ddi? Ekiro. Abawandiika ensonga zino nkulu ebirungi eby'eswala y'ekiro. Lwaki omuntu yandisadde swala y'ekiro? Lwaki omuntu yalinyiikidde waakiri mu bulamu bwe, waakiri mu buwangaazi bwe n'azukkako ekiro n'asaala? Basiraamu tuli bagayaavu ebiseera ebisinga naddala mu kusaala ekiro, naye swala eyo erimu ebirungi bingi. Ekirungi ekisooka ye swala ya sunna esinga obulungi eswala zonna. Salatul layl ye swala esinga eya sunna ng'oggyeko zino 5 ze tumanyi. Eswala eddako ekwata ekifo eky'omukaaga eyitibwa salatul layl. Mbijjawa hadithi yino an abi hurairata radiyallahu anhu. Hadithi eva ku abi huraira atugamba nti afdalu siyam ba'da ramadan shahrullahu al-muharram.
nti ekisiibo oba okusiiba okusinga obulungi nga Ramadhaani eweddeko kwe kusiba mu mwezi gwani ogwa Muharram. N'atugamba nti wa afdalu salati, wano wenjagala nti ne swala esinga okubeera ennungi ba'da al-fariida, ng'oggyeko zino ettaano ze tumanyi subuhi, dhuhuri, asiri, magharibi n'isha, ezo ng'oziggyeko esswala esinga obulungi eddaawo n'atugamba nti salatu layiri, esswala ey'ekiro. Kiraga ki nti esswala eyo swala nkulu nnyo. Waliwo ne hadithi endala ega nti tufunye esswala ey'omukaaga nga ye salatu layiri, nti bw'obala zino esswala eddako gy'otaalisaanye osubwe yandibadde esswala ya kiro. Ekyo kirungi kimu. Ekirungi ekyokubiri oba ekirungi ky'esswala y'ekiro, esswala eno esembeza omuntu kumpi ne Allahu subhanahu wa ta'ala. Esswala ey'ekiro esembeza omuntu kumpi n'omutonzi we Allahu subhanahu wa ta'ala. Omuddu yenna ayagala okubeera kumpi ne Allah we, ayagala okusemberera Allah we mu ibaada muki, wandinyiikidde nnyo okusaala esswala y'ekiro. Waliwo obujulizi ku nsonga eyo naye akadde katono ngenda kubiyitamu speed. Ekirungi ekyokusatu, esswala y'ekiro ereeta omuntu okusangulibwako amazambi. Esswala ey'ekiro ereeta omuntu Allah okumuggyako amazambi. Hadithi yino an Abi Umamata al-Bahili ani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, hadithi eno omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama atugamba alaikum biqiyami layl, nti bannaaye mbalaamira nnyo okwekwata ku swala y'ekiro. Fa innahu, kubanga da'bu salihin, kubanga abalongoofu bonna bagyekwatako. Wa huwa qurbatu lakum ila rabbikum, era yeswala eyo esembeza omuddu, esembeza omuntu kumpi ne Allah we. Yeswala esinga okusembeza omuntu kumpi nani? Ne Allah we. N'atugamba nti wa mukaffaratu sayyi'ati, era esswala eyo omuddu yenna bw'agyekwatako n'agisaala, Allah musangulako amazambi gonna g'abadde akola amatono. Ebbanga ly'omala ng'osaala esswala y'ekiro, ekisooka mu nsonga eyo ekusembeza kumpi ne Allah wo, era laiha mugyekwateko. Wa huwa alwitiri, nga yo ye salatul witiri. Twalabye nti agamu kumanya ag'esswala y'ekiro salatul witiri. Baddu ba Allah atongeddeyo esswala, naye esswala eyo esswala y'ekiro ebalibwanga ey'omukaaga, naye ate yo si ya farada. Tugenda tutuukawo mu maaso nti esswala eyo si ya tteeka, naye agitongedde nti tugyekwateko oba tubeere nga tukola ki? Tugisaala. Ensonga ey'okutaano, omuddu yenna bw'asaala esswala y'ekiro aba atendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Omuddu yenna bw'asaala esswala y'ekiro aba mu kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi yino an Umar bin Utba anna Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala, hadithi yino eva ku Umar yagamba omubaka wa Allah okusasira n'emirembe ku ye nti aqrabu ma yakunu rabbi min al-abdi fi jawfi al-layli al-akhir, nti omuddu wabeerera okumpi ennyo ne Allah bwe budde obw'ekiro. Amakulu obudde obw'ekiro omwana Adamu asaddeko ekiro abeera kumpi nnyo n'omutonzi we Allah subhanahu wa ta'ala. Then ensonga gye ngenda okusembyayo ku birungi eby'esswala y'ekiro, esswala erimu okusaasira kwa Allah. Amakulu omuddu yenna kasita agisaala erimu okusaasira kwa Allah. Hadithi yino an Abi Hurairata radiyallahu anhu qaala, hadithi eva ku Abi Huraira yagamba omubaka wa Allah okusaasira n'emirembe ku ye nti rahimallahu rajula, Allah asaasire omusajja. Rahimallahu rajula, Allah asaasire rahimallahu rajula, Allah asaasire omusajja qaama min al-layl, oyo azuukukako ekiro, ayimirirako ekiro, fasalli, n'asaala. Si kuzuukuka n'oyimirira, wabula ayimirirako ekiro n'asaala. Wa ayqadha imra'atihi, n'azuukusa ne ku mukyala we, fasallat, naye n'asaala oba n'asaala naye. Allah asaasire omusajja ayimukako ekiro n'ayimusa ne ku mukyala we ne basaala bonna.
tulifembi wa rahimallahu muraati ila Allah sasira omukyala qamat min al-layl kuba bino ebintu bya saidi bbiri waliwo okubeera eno ngo omusajja yemujjumbize ku ddiini ate kisoboka n'okubeera nga mukyala yemujjumbize muki omukyala yasika ate kisoboka okubeera nga omusajja yakola ki kati wano kiri mu foomu bbiri Allah asaasire omusajja oyo azuukukako ekiro n'azuukusa ne ku mukyala we ne basaala natugamba nti ate Allah asaasira omukyala ayimukako ekiro n'azuukusa ne mukyala we kano kawulirize fa in aba singa omukyala oba omusajja azuukuse n'azuukusa mukyala we omukyala n'agaanira mu masuuka oba omwami n'agaanira mu masuuka n'akwata ku tuzzi n'amuyisaako ajja akole ki kati kidda gye muli ku basajja n'abakyala be tuyina abasajja abali wano mukyala we bw'omuzuukusa n'agaana n'oleeta ku tuzzi ki ekiddako Allahu akbar abafumbo abali wano ozuukusa ekiro omukyala omuzuukusizza akyawomereza otulo anti wano bagamba nti bw'alaba nti agaanye n'afuna ku tuzzi n'amuyisaako ku kyenya akole ki omukyala gw'olina singa omuddira n'omuyisaako ku mazzi ki ekiddako naawe omukyala ali eyo omwami gw'olina ozuukuseeko ekiro munnaye ne batugamba ati ofune ku tuzzi waakiri omuyiseeko mujje musaale mwenna Allahu akbar muyinza okulwana naye kyenjagaddemu baddu ba Allah ekyo si kyebagamba ŋŋambye n'akwata ku tuzzi n'amuyisaako ku ki bazukke bonna bakole ki waliwo kye batunyumiza wano batunyumizaako tiwaliwo seeka omu yagenda e Saudi okusoma n'asoma ebbanga kati atuuka akadde ng'agenda kutikkirwa muwulirize nnyo akaafayo kano katono nnyo atuuka akadde ng'agenda okutikkirwa n'akuba ewa taata we yali mu Afirika n'agamba taata munnaye ŋŋenda kukomawo naye mbadde njagala ku mukolo gwange ogugenda okubeera nga nkomawo ogwe nannyaniriza onfunira omukyala mpasize okwo kwogwo omukolo gwange taata yamubuuza ekibuuzo kimu mwana wange oyagala mukyala afaanana atya n'amugamba nze njagala omukyala wa ddiini waaba wa ddiini ebisigadde saagala kumanya ne taata kye yakola kye bamugambye kye yakola ng'akola omuyiggo ayigga ye anoonya waaki wa ddiini ng'afuna omukyala ow'eddiini Allahu akbar n'akubira mutabani we n'amugamba munnaye nfunye omukyala kiwedde nagaha teeka n'atandika okwesunga agenda kukoma wasinkana omuki n'abakonektera ne batandika okwogera naye seekanyuma nti omukyala yali ayogera bulungi n'atuuka n'okwagala okukomawo ng'akadde tekannakola ki tekannatuuka olw'eddoboozi mumanyi abakyala Allah yabawa ebirungo bingi bw'atakukubisa ddoboozi akukubisa kiseeka bweyitaba ddoboozi Allah yabawa ebintu bingi bweyitaba ddoboozi lisobola okuba eriiso bweyitaba liiso lisobola Allahu akbar kati eddoboozi lyakuba seeka n'atuuka n'okwagala okukomawo ng'obudde tebunnakola ki tebunnatuuka naye Allah akadde katuuka seeka akomawo agenda osanga omukyala nga bamusibye niqaabu naye ng'omukyala ayina eriiso subhanallah liikyo kyezisinga okubeera eddungi lye bagamba nti liiso ddungi liiso lyaki lyandege liba lyaki abakyala liba nga liiso ttaala tugendere ku ekyo mwabaŋŋambye ng'alina eriiso nga lyaki seekaako seeka naga taata nkuwadde tannalaba ku mukyala naga seeka buli kyoyagala taata buli kyoyagala ngenda kikuwa ebaza okunfunira omukyala gwe mbadde njagala Allah sibalwiseeyo emikolo gyonna giggwa batuuka ewa kale seekaga kuba seekaga omukyala ngenda kumusapurayizinga ntya zije ntya mujjeko akakaaya kano kasetera jukira kaaliko nga seeka yalina okakola ki omukyala tagenda akakole ki nga seeka yalina okayaga nkikoze ntya mu bufuzi obw'ekitalo seeka amalirira ajjako kasetera kaaki naye seeka bwe yajjako kasitira ako yakankanirawo nekiyabadde akutte ekimuli ng'ekimuli n'akisuula ekibuuzo yalaba ki
tekisobola nti yali ng'afaanana bubi naye mumujjukire yagamba taata we nti ayagala wakikula ki. Batuuka ekiro balina okusula ku kitanda kyekimu bamaze okuwoowebwa ekitanda tubale nti 6 ku 6 seeka saidi eno noono saidi eno baga nti baasula ekiro kyonna nga tebibazi kati baba akadde ka layiri wano wenjagala n'okuleeta ekyafaayo kino mu nsonga eno. Akadde ka layiri we kaatuuka omukyala ye yakola ki? Ye yazuukuka n'agenda n'afuna bulungi wuzu n'asoma hadiisi eno ng'asomera Seeka laga Seeka nkimanyi owulira kimanyi tonneebakako wadde naye mbadde nsaba ozuuke tukole ki? Bwe kinaagaana hadiisi egamba nfuneyo okutuzzi nkukole ki? Seeka kye yakola teyawaliza mpaka ye yavaayo buvi nga teyalinda maki yavaayo buvi. Kaakale Seeka agenda afuna wuzu batuuka ku swala Seeka ye yasaaza naye Seeka aga nti yasoma biwanvu ng'ayagala tayagala kuddamu kutunula kwange naye nga newesoma ebiwanvu oli ayimiridde si bwe bakyala kubika yafuna waaki wa ddiini wakakati olaba osoma Seeka yasoma kiwanvu nga tayagala ono akole ki addemu mulabako naye era eswala etuuka neggwa naye n'agamba okole ki eswala etuuka nekola ki naye n'agamba leero kasome Bakara asome Imurani eswala etuuka nekola ki. Naye ekyewuunyisa ekyali wano eswala bwe yaggwa Seeka agenda assalaamu alaikum kye yalaba Allahu akbar ng'omukyala mulungi ako kenjagadde. Lwaki omukyala yali oyo yennyini naye nga Allah amuwunze mu kifaananyi Seeka kyakola ki? Salaatul layli. Bannaaye naawe wenna ali awo weeyagala Allah afuneko gwakutereereza akazannyo ki? Swalaatu osobola okubeera ga bannaaye sajja nayina ekiyiino ennyini asigaza eyo yennyini naye nga Allah amuwuuza ate noga bijja akayindo naye nga eyo yennyini gy'asigazizza sigamba nti Allah agenda kumuggyako ennyindo amuwe gy'oyagala nedda ebyo byennyini by'alina by'asigaza naye nga Allah abikuwundidde nga bw'okola ki. Tubadde tuli ku bulungi bw'okusaalako ekiro baddu ba Allah tusaaleko ekiro eswala eno nkulu nnyo weeraga hukumuhu eswala eno eramulwa etya. Nabagambyeko nti eswala eno ya sunna naye tulina amanyi ne sunna za mirundi ebiri tulina sunna ne sunnatul muakkada. Sunna ekola ki? Ekakata nga waakiri wandinyigirizza nnyo si buli kanaku waakiri mu wiiki ozisaalemu eswala y'ekiro. Wiiki weegaana waakiri mu mwezi ogisaalemu omulundi gumu. Bannaaye omwezi weegaana ne mu mwaka bannaye tuba bagayaavu nnyo. Omubaka Muhammadin sallama yagamba alwitiri laisa yahtum ka hayatul maktuba nti eswala eno si nti eringa swala ey'etteeka walakinahu wabula sunna sannaha rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sunna nabbi Muhammadin sallama gyataalikanga okujjako ekitono sunna nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama gye yeekwatangako. Tukitegedde ekyo then tugende waqtiha obudde bwayo salaatul layli eno obudde bwayo bane abasinga tulemera bwereere tulowooza bw'ate sooka weebake ezuukukeeyo ssaawa 10 nedda bannaaye n'ekyo kituufu naye tulabe obudde bw'eswala eno. Swala eno budde ki wadde nabagambye nti eswala eno ekyukakyuka kusinziira mu sizoni gye tukola ki. Waliyo obudde bwayo obusinga okubeera obulungi nga tuli mu Ramanzaani ke tusayiramu swalaatu tarawih. Tulina obudde bwayo obusinga okubeera obulungi mu biseera nga si kisiibo naye ate tekitegeeza nti tosobola kugisaalira mu budde buli. Eswala eno obudde bwayo esaalibwa obudde bwonna oluvannyuma lwa salaatul ishaa'i. Salaatul ishaa'i bweggwa esaalibwa obudde bwonna okuvaawo paka ku salaati subuhi. Hadithi yino an Aisha radhiyallahu anhu qalat hadithi eva Aisha atugamba nti qaala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama nti yali nkola ya nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yusalli fima bayna an yafraga min salati al-ishaa'i
yali nkola ye yasaaliranga wakati nga yakamala okusala salatul isha'i ila alfajiri, mpaka obudde obwo wakati mpaka ku swalati subuhi. Tekitegeeza mbu atandika okusaala okuvaawo paka nedda. Ebiseera ebimu yasaalanga nga isha'i yakaggwa, ate ebiseera ebimu n'asaala mu thuluthul layl, n'azukkako ekiro n'akola ki. Wadde nga kino kye kisinga okubeera ekirungi, naye ate buli omu omanyi obunafu bwo nze otulo kasitangwawo ekijja kijje, obeera osaala nga wakamala okusaala salatul isha'i. Hadithi yino endala egamba an Abi Hurairata radiyallahu anhu qaala inna Allaha zadatkum salati wa hiya alwitri fasalluha fima bayna salati al-isha'i ila salati al-fajr. Inti nazima Allah subhanahu wa ta'ala abongedde swala nga swala y'ekiro, nabwekityo mugisaalenga mu budde wakati nga salati al-isha'i ewedde paka ku salati subhi, obudde obuli awo, obudde obukwanguyira bw'oba osaalamu swala eyaki, eswala ey'ekiro. Osobola okugamba nti kangisaale nga nakamala okusaala isha'i. Sigwa abaaso kuba waliwo ne basahaba nga bagisaala mu budde obwo. Ekyokulabirako hadithi yino ya Jabir atugamba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakari, nti Nabi Muhammadin sallama yabuuza Abu Bakari ayi hina tutiru, yamubuuza gwe osaala ddi salatul layli, yamubuuza salatul layli gwe ogisaala budde ki. Abu Bakari tumanyi obuzito bwe, tumanyi azitowa kyenkana ki mu umma, naye yagamba qala awwalul layli ba'da al-atma, nti ye agisaala nga yakamala kusaala salatul isha'i, ye nga waagisaalira. Qala nabbi namugamba fa'anat ya Umar, nabuuza Umar ate gwe ogisaala ddi? Faqala namugamba akhirul layli, nze ngisaala mu kiro ekisembayo ze saawa nga 9. Tulifembi saawa nikyuseemu baddu ba Allah tukomyewo. Nabuuza Umar nti gwe ogisaala budde ki? Namugamba nze ngisaala nga thuluthul layli, oba biseera nga ekiro ekyokumeka, ekyokusatu. Faqala nabbi sallallahu nagamba amma anta ya Abu Bakari, wana gwe Abu Bakari fa akhadhat bil wuthqa, yamugamba gwe weekutte ku mugu w'omuki omunywevu. Nagamba wa amma anta ya Umar, ate gwe Umaru akhadhat bil quwwa, okwasizza maanyi. Tulifembe kiraga ki? Bonna basaala eswala y'emu, naye ono agisaala nga salatul isha'i yakaggwa, ono n'agisaala mu thuluthul layl, naye nekiraga nti obudde bwo bwonna tukkirizibwa okugisaaliramu, naye ekisinga okubeera ekyenkizo, obudde bwayo obusinga okubeera obulungi kwe kugisaala mu thuluthul layl. Baddu ba Allah, mpunzika ebigambo byange nga mbakubiriza, eswalatul layl etulemera bwereere okusaala. Eswala y'ekiro etulemera bwereere okusaala. Buli omu omanyi obusobozi bwo, obudde obusinga okubeera obulungi. Mbagambye hadithi yino mashaallah banyongeddeyo akadde katono, tukonkoma ku 8 kwennyini, n'olaba mbiyitamu speed. Tuli ku swala y'ekiro, obudde bwayo obusinga okubeera obulungi kwe kugisaala thuluthul layl, ekiro ekyokumeka, ekyokusatu. Lwaki bwe businga okubeera obulungi? Hadithi yino eva ku Abi Hurairata radiyallahu anhu yatugamba nti yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu laylatin ila samai dunya, nti obudde obwa thuluthul layl, ensonga lwaki bwe businga okubeera obulungi nti Allah akka ku ggulu erisooka obudde obwo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Lwaki obudde buno bwe businga okubeera obulungi? Kubanga Allah akka ku ggulu erisooka kullu laylatin hina yabqa thalathal layl thuluthul layl, nti akka ku ggulu erisooka mu budde obwo. N'abuuza ani ansaba mwanukule, ani alina kyayagala muwe, nga ffe tukoze tutya nga tubulizzaako. Osobola okubeera bannayo nga omwami oyagala Allah amukutereereze, mu kifo ky'okumukwasa Allah gwe weebase, Allah abuuza bannayo ani ansaba mwanukule, ani ayagala omusonyiwa musonyiwe, ani alina kyayagala muwe, gwe nga weebase osaba tulo.
baddu ba Allah mbakubiriza okubeera nga tugezaako nnyo mu buwangazi bwaffe okwekwata ku swala y'ekiro. Maliriza ne kino al-istidad li salatu al-layl. Tulina kwetegekera tutya salatu al-layl, tulina tujeteekera tutya tetuyitako. Kubanga banne waliwo tekiniki abamanyi ze batusomesa, osobola gyetegekera otya waakiri tekuyitako. Ensonga esooka okusula n'enniya oba okubeera ne pulaani enaagisaala mu budde obw'emisana. Tuli fembi okusula n'enniya egenda okusala salatu layiri oba okubeera nti okiteeka mu pulaani nti ngenda kugisaala, eyo nsonga esooka. Bw'obeera n'enniya, hadithi yino an Abi Dardai anna nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam qaala man ata firashan wa huwa yanwi, omuntu yenna eyeebaka ng'abadde n'enniya esaala eswala y'ekiro. Tuli fembi an yaquuma fayusalli min al-layli faghalabatuhu aynaahu hatta yasbahu kutiba lahu ma nawa wa kana nawmihi sadaqatu alayhi min rabbihi. Omuntu yenna bw'aba yasuze n'enniya egenda okusala salatu layiri, Allah n'amwerabiza oba oliawo n'amuwa otulo nga tungi n'atagisaala, Allah agimuwandiikako ate n'amufuulira kutiba lahu ma nawa wa kana nawmihi sadaqa, n'amufuulira otulooto twe yeebase n'atagisaala sadaqa. Tuli fembi nabwe kityo ebimu ku bwe tulina okwetegekera eswala eyo okusula n'enniya yaayo oba okukola plan egenda okugisaala nga bukyali bwa misana. Ensonga ey'okubiri okwebakako obudde bw'emisana. Omuntu yenna anaasala eswala y'ekiro okubirizibwa bw'obeera n'obudde waakiri weebakeko koddi emisana. Wabeerawo obudde sigamba nti ate akadde ak'okukola obudde bwo bwa kukola ate baatugambye twebakako emisana, nedda. Wabeerawo ko obudde waakiri weebakeko emisana okusobola okugyetegekera. Naye ensonga ey'okusatu weewale okwebaka ekikeerezi. Tulina obuzannyo abakyala, obuzannyo tebunnaggwa. Bannaaye twewale weewa onaasala ku swala y'ekiro weewale okwebaka ekikeerezi, weebake mu budde obutuufu okusobola, kubanga ebintu byonna babyetegekera, ibaada bazeetegekera. Kati omuntu anaasaalako ekiro naawe weetegekera eswala y'ekiro ogambe nti leero ekinneebasizza amangu njagala nzukkeko ekiro nkole ki. Abamu wallahi beebaka leeti n'atega ne alamu neevuga n'ekomeeri, weebase essaawa 6 oteze egundi ya ssaawa 9. Abamu ne yeebaka obudde ne bumuyitako naye nga kivudde ku ki? Teweeteekedde kusaala sala ey'ekiro. So okubeera nga weeteekerateekera weewala okwebaka ekikeerezi. Ensonga ey'okuna okwebaka mu nneebaka ey'obusiraamu. Allahu akbar. Soke nabe kadde kaweddeyo nandibayitidde mu bufunze omusiraamu yeebaka atya? Obudde buweddeyo. Bannaaye omuntu yenna ayagala okubeera nga asaala essala y'ekiro twebake mu nneebaka ey'obuki? Mu bufunze. Kambayitemu ezimu ku tips omusiraamu yeebaka atya. Ekisookera ddala omusiraamu yenna agenda okwebaka akubirizibwa okwebaka ne wuzu oba okusooka okufuna ki? Tuli bagayaava abasinga abagenda okwebaka n'agamba abaana mugende mukole essusu bavaawo bajja buzikola ki? Tukubirizibwa nnyo okwebaka nga tulina wuzu abagenda okukola ki? Okwebaka. Eyo nsonga esooka. Ensonga ey'okubiri omuddu yenna bw'atuuka ku buliri bwe mbiyita mu bufunze biwanvu naye nnondamu ebikulu. Omuddu yenna bw'otuuka ku buliri bwo omaze okufuna wuzu eswala ewedde ogenda kwebaka, otuula ku buliri bwo nga sinnatuuka naawo n'entegeka y'obuliri bwaffe abasinga engeri gye tubutegekamu si yentuufu. Tukubirizibwa nnyo bwe kiba kisoboka akonkagasseeko, kubanga abasinga tupangisa bupangisa, osanga ennyumba baagikuzimbira dda gwe neebaka. Tukubirizibwa waakiri bwe tuba twebaka okutunula mu ki? Mu kibura. Tutya tusobola okubeera nga tugitunulamu mu ngeri 2. Engeri esooka okutunulayo nga woneebaka bwoti nga oteebedde mu ki? Naye nga weebakidde ku ludda olwa ddyo, nga bwewebakira ku ludda olwa ddyo otunula mu ki? Ekyo bwe kiba kisoboka kye kisinga obulungi.
oba ekyokubiri okutunuzaayo omutwe tusobola okubeera nga ekitanda twakitegeka bwe tutye kati ng'omutwe gwe guli muki eyo ngeri yakubiri tuzitegedde. Engeri esooka tugambye okubeera nga weebase naye ng'otunuzaayo ki eyo ngeri esooka bwe kiba kisoboka kubanga ennyumba ze tusulamu bazituzimbira buzimbizi abasinga obungi. Ekyokubiri okubeera nga omutwe guno bw'oba weebase nga emitwetwewo kibura tuli fembi. Kati bw'otuuka ku buliri bw'otuula n'olannama ebigere bw'omala n'osoma ebintu bino mu bufunze ebyekika ekyawaggulu. Ekisooka suratul Fatiha fenna tugimanyi. Ekyokubiri suratul Ikhlasi qul huwa Allahu ahad tugisoma emirundi emeka? 3. Essura eddako suratul Falaq ne tugisoma emirundi emeka? Ne suratul Nas ne tugisoma emirundi emeka? Ne ayatul Kursiyu omulundi gutya. Bw'omala ofujja obutuusu. Kufujja si kuwanda, byanjawulo. Tufujja tetuwanda. Bw'ofujja ne weesiiga omubiri gwo gwonna nga weesiiga eddwelo gy'okoze eki ne weesiiga omubiri gwo gwonna naye ng'otandikira ku ddyo n'odda ku ki ku kkono. Ekirala omuntu yenna agenda okwebaka tukubirizibwa okusookera ku ludda olwa ddyo ng'otyategeera omanyi va ku bino weekyusiza bwekyusa mu kusookera ddala weebake ng'osookera ku ludda olwaki olwa ddyo. Ekirala omusiraamu yenna takkirizibwa kusula bute wangi ne weesumulula akasooka mpaka bute tokkirizibwa oba osula wekka oba omusula bameka. Naam seka alina kaayisaawo. Alaikum salaam wa rahmatullah. Wabula ddakiika nga 3 okusala ate nabaliza suubu kyologera nomaliza inshallah. Naam barakallahu fik. Tokkirizibwa kusula bute oba osula wekka oba osula ki. Ekirala tokkirizibwa kusula Rajab sooka oyimirire katono mumulaba oyo anti oli seeka n'ova bw'otyo n'ogenda bugenzi n'osula mu kkanzu nga Rajabu gy'akoze eki. Naawe Hajjati tokkirizibwa kusula bw'otyo nga bw'oli wonna weebikkiridde weesaanikidde wabula wangi kati waliwo abuuza asula ntya batuganye osula obwereere batuganye okusula mu mbeera eyo okubeera nga weepangululakokko. Buli omu amanyi ensula gy'asulamu abalina nayiti abalina kinaye nga ekigendererwa tosula bwereere ate tosula nga weesaanikidde nnyo mu mbeera eyo. Byebyo ebimu ku byo naye ekirala tetwerabirayo dduwa ya kwebaka nga tugenda okukola ki okwebaka. Kati bw'oba weebase mu nneebaka eyo oba esingako awo naye nga ya busiraamu ebiseera ebisinga bw'oba wasuze n'enniya ey'okusaala ekiro ebiseera ebisinga ozukka n'obeera ng'okola ki osaala. Ekiddirira ekisembayo okumanya ebirungi bya salatul layl nga bwe tubirabye wali. Bw'oba omanye ebirungi bya salatul layl olina nniya yaayo tebisobola kuyitako. Njagala kukwasa haaji ono mukwase Allah ng'olina ekintu ekyo tesobola kuyitako. So okumanya ebirungi by'esswala eno kimu ku bintu ebitasobola kubeera nga bikuyisaako layiri. Then ekisemberayo ddala okwewala okwebaka mu makubo gaani ga shayitaani. Amakulu okwewala okwebaka nga shayitaani bwe zeebaka. Emu ku nsonga ezikuleetera okubeera nga tusaala salatul layli abalina nniya. Akasembayo hadithi yino an Abi Hurayrata radiyallahu anhu. Hadithi eva ku Abi Hurayra etugamba nti inna Allaha yabghaddu kullu ja'dhariyyi, nti mazima w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yanyiigira abantu abakambwe. Abaki? Allah anyiigira abantu abakambwe. Jawaazin ate nga bakodo. Efembi sahabin bil aswaqi abo waliwo abaleekaanira mu buki mu butale wano wenjagala. Jaifatun bil layli ekiro beebakanga mirambo tebali yabo ekiro nga beebakanga mirambo. Hamarin bin nahari ate emisana bakolanga kalogoyi. Efembi Allahu akbar. N'atugamba nti nno bamanyi kimu bi amuri dunya, bamanyi kimu kukola bintu bya nsi. Jahilun bi amuri al-akhirah, bagayaavu oba balekeraawo okukola ebyaki ebya akhirah.
baddu ba Allah mmaliriza nga mbakubiriza obutabeera mu bantu ab'ekiti ekyo ate mbakubiriza banne tusaaleko ekiro wadde nga swala y'ekiro si ya mulamanzaani yokka naye mulamanzaani tukisusse wekiba kisoboka bane taraweehe abaami banne tugisaaye kuba nabalaze salatu taraweehe yemu ne salatu layili abaami tunyigirize nnyo omwezi ogumaleko ng'ogisaala ate mu jama n'abakyala bwe tutyo ababa basobodde nga balina olukisa naye abatasobodde tugisaalire ewaka naye tugikole tutya tugisaale maliriza ebigambo byange nga mbakubiriza baddu ba Allah okubeera nti tugezaako okusaala eswala y'ekiro then kino kyekisembayo mu kwetegekera eswala y'ekiro Mbaka Muhammad sallam okumanya ebintu bino birungi nnyo kumanya wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatwagaliza nnyo omwana Adamu yenna bw'aba abadde ng'awangaala asaala eswala y'ekiro n'atuuka akadde nga takyazisaala oba obusobozi oba obulwadde oba buki Allah agimubalako ebbanga ly'amala ng'abaddenga mu buwangazi bw'agikola ki agisaala hadithi yiino idha marada al-abdi omuddi yenna bw'alwala n'abeera nga takyasobola kusala salatul layli aw safiran obanga ali mu lugendo kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahiha nti wekitiibwa Allah amuwandiikako nga bw'abadde ng'ali mulamu singa obadde ng'oli mulamu ng'oli mujjumbize mu swala eyo n'olwala nga tokyasobola gisaala Allah agikuwandiikako ebbanga ly'omala nga obadde ogisaala maliriza baddu ba Allah sikonye kulaakazaayo biki bintu biwanvu nnyo ku swala eno ne insha Allah tugitambuddeko kye tugitambuddeko so wekitiibwa Allah atuweemu ebirungi mu mbeera eyo mbakubiriza baddu ba Allah tusaaleko ekiro subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh